Yes, alright, nkulamusizza mbakulisaayo nnyo yonna gye mubadde mwebale kwekuumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Ebigenda mu maaso mu ggwanga simanyi oba ggwe obiraba, naddala ebigenda naddala ku mikutu gyaffe gino egya social media. Posts ezigenda mu maaso buli kimu tufanye okulaba nga tukibatuusaako musobole okuba nga mutambulira wamu nga muli updated ku buli kigenda mu maaso. Jjukira eno ye Yugi Updates TV. Gwe mukwano gwange babadde tomanyi mukutu gw'oliko, eno Yugi Updates TV. Twewaayo okuba nga tubaweereza buli nsonda ya nsi yonna gy'osinziirira ffe tutuukayo. Kakati General Muhoozi Kainerugaba nga bwe tumumanyi ne board statements ze, ebimu simanyi nga bwe nabagamba waliwo ensonga lwaki statements zino zigenda zikolwa, oba olyawo waliwo ensonga yeekwesa emabega wa kino, oba olyawo ng'anoonya popularity, naye ng'ebyo byonna biri awo asobola okwogera ebigambo statements nga 10 nga mulimu statements 2 kyo kankikuddiremu. Asobola okwogera statements 10 nga mulimu statements 2. Statements 10 ezo nga zakusaagirira, zikusiigira ekifaananyi nti nno bigambo byakusaagirira nti biri yuzo mwabimanyiira. N'eziri ebbiri n'otazifokasingako gwe n'olowooza n'ozitwalira mu ezo. Era njagala mubeere vigilant ku posts ezigenda mu maaso n'okupostingibwa. Ng'oggyeko eza comedy n'ez'okusaaga, mulimu posts nga zo waliwo ensonga lwaki oli agyogedde ng'esinziirira ddala ku mutima gw'omuntu n'ebigendererwa bye. Waliwo posting esiigira ddala ekigendererwa ky'omuntu n'embeera gye yakyogereddemu ne kyalowooza. Ekyo mwetaaga mukimanyi. Kakati General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'agamba nti no Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni newankubadde akuitisizayizinga mu posts ezigenda mu maaso, tetumanyi oba naye aziyinamu omukono ezigenda ku mukutu guno ogwa Twitter, naddala ezo eziri political. Remarks zino olabanga ez'okusaagirira naye zibaako n'ekigendererwa. Ku luno yagambye eki ku mukutu gwe ogwa Twitter, avuddeyo n'akomentinga n'agamba era n'atiisatiisa ne comment ez'okugula English Football Club mu Bungereza. General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'agamba kati tufokasinze ku international football, naye nga n'ebisaawe wano bibadde bibalemye okuzimba era ne bazimbye obutonotono bwa bbaliriro. Era agamba Uganda kati erina obusobozi okugula British Football Club. Uganda kati erina ssente ezimala naye ffe tetuziraba, era oyisola n'ozinoonya mu ssako y'eggwanga ne zibula. Era n'ebintu ebimu wano projects ezimu zigaanibwa okukolebwa eziyamba abantu bannansi lwa nsonga nti bagamba temuli ssente, tetumanyi gye ziraga. Naye wuno Muhoozi atugamba nti Uganda erina obusobozi, erina kati ssente ezimala okugula kiraabu yonna yonna mu Bungereza, ttiimu yonna yonna. Uganda kati erina omanyi kitegeeza okugula ttiimu. Era n'avaayo n'ababuuza mumulowooza tugule ttiimu ki? Mwagala tugule Manchester United? Mwagala tugule Arsenal? N'abagamba nti kiraabu yonna yonna gye mwagala Uganda mukyuzinge kiraabu yonna yonna gye mwagala okusobola okulaba nga edisplayinga ate era ejje ekyalireko ne Uganda. Ayagala kugula kiraabu mu Bungereza bagibrandingeko Uganda. General Muhoozi Kainerugaba simanyi, era abasinga mugera kujja mu comment section mu mbuuze, naye okusinziira ku source nga weeraga ku mukutu ogwa Twitter, General Muhoozi Kainerugaba abagambye Uganda erina ssente ezimala, newankubadde enguudo zigaanye okukolebwa, newankubadde amalwaliro tegaliimu ddagala,
nga n'amasomero gali mu mbeera mbi, bo balina ssente ezimala ogula kiraabu mu Bungereza. Kati gwe ekyo ky'oba omanya. Oli ku Yugi Update TV kosozo bba ng'otuwuliriza gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu ojja kuba ng'otweyungako ddala bulungi nnyo. Mbaagala nnyo mweraba.